Mu kaseera nga bannakibiina kya NUP bali ku dduka era wenjogerera abasinga obungi essaawa eno baliira ku nsiko. Bwe gutyo ne mu bannayuganda bonna okutwaliza awamu kati bonna bali ku bunkenke kubanga buli lunaku olukya balipootingayo omuntu afudde mu Uganda ng'akubiddwa masasi. Ekittisa masasi kyafuuse emboozi eya bulijjo. Tekikyalimu kwewuunyisa munnayuganda, tekikyeraliikiriza okutwaliza awamu kubanga buli muntu agamba nti ekyo twakimanyidde, buli lunaku olukya waliwo akubwa amasasi. Naye nga twebuuza kino kiva ku ki? Kikuliddwamu ani? Ye ebigendererwa bye yandibadde agenderedde ki? Wenjogerera olwaleero waliwo omuyizi wa ICU akubiddwa amasasi ng'akubiddwa musirikale wa poliisi era ono amuttiddewo, naye ng'omubuuza ensonga emukubisizza omuyizi teriiwo. Kyovula nti bannayuganda bali ku dduka kubanga kati omuyizi atalina musango, atayombye na musirikale, weebuuza obusungu gyabujja obumukubiriza amasasi. Ono amukubye amasasi agamuttiddewo, kyokka obudde buno buli munnayuganda atwaladde tulowooza luli nti kasita birimba sirikale be beekuba, kubanga wali emabega twali tuwulira nti owa poliisi akubye owa UPDF, owa Ssekiliko akubye omupoliisi yeekubye amasasi ne yetta, bye bibaddewo. Naye kati bwe gaba gatandise okwolekera mu bannayuganda abatalina musango, kitegeeza nno nti ekyo kiba kikolwa kya ntiisa nnyo. Bannayuganda buli omu waali ali mu kusattira, tebamanyi kikiddako kubanga kati simanyi gavumenti kyeriko. Gavumenti gye tufugibwa gavumenti y'abantu baagala bannayuganda oba balemereddwa nga batidde butittubulya nti bannaye gavumenti ezitoyo, kubanga kisoboka gavumenti esobola okuba mbutuufu nga yeeremereddwa, naye at least muvaayo ne mulangirira ne mubuulira bannayuganda nti bannaffe ffe tulemereddwa, tetukyeyinza, tetukyasobola kubakuuma, mubeeko kye mukola, mwerwanirire. Embeera eri mu ggwanga si ntuufu naye gavumenti tevuddeyo kugyogerako. Ekitta abantu kino nga battisa emmundu okuva ekyatandika, tetufunangayo omuntu yenna omunene okuva mu gavumenti n'ajja n'ayogera ku nsonga eno, era tabuulira nga bannayuganda tetulina kisalira tutya amagezi kiggweewo. Bana NUP nga bakyawambibwa mu drone ne babegako batugamba nabo tebamanyi muntu kinnanyini drone ezo era tebategeera ani awamba bannayuganda. Ekyo ne tukikkiriza nti bweba tebamumanyi batuwe olukusa ffe bannayuganda twekolemu omulimu. Bwe mulaba drone ne mugyekengera nti erabika erinako gwezza okuwamba, ffe tugyekolereko. Baatugamba nti singa ogezaako n'okuba drone eyo n'ogyonoona ogenda kuvunaanibwa mu mateeka aga gavumenti ya Uganda yatugamba nti ate abawamba abantu tebabamanyiiko. Ffe ne twebuuza ddala ani awamba bannayuganda bwebanga gavumenti tebamanyi, kyokka ate ffe tusazeewo twekolemu omulimu tubeekolereko. Ate batugambye temugeza ne mukolako obulabe ku drone kuba mujja kuvunaanibwa mu mateeka. Kati nga tusigala twebuuza ekibuuzo ekyo, kati ekitta abantu ekiriwo olwaleero eky'emmundu banditubuulidde nti kale tetukimanyiiko naffe, kati bannayuganda twandyesalidde amagezi ne tugamba nti owaaye tusobola okwekolamu omulimu ne tukwata abantu abo abatta bannayuganda ab'ekyeyonoonere. Yo poliisi bwekwata abakuba abantu amasasi, buli akwatibwa batugamba oyo yakeberebwa omutwe nga mulalu, naye waba yali mulalu ne bamulekera emmundu era n'asigala mu services ng'aweereza. Kati awo Uganda weekwewuunyisiza. Olwaleero waliwo omuvubuka ali mu kulaaja n'akaaba amaziga, yakwatiddwa ejjo abasajja ba UPDF ne bamukuba bubi nnyo kubula kumutta, era kati n'amaaso takyalaba bulungi, amaaso baagakubye gaabuliddemu. Naye ng'ekimukubya kiki? Just okuwuliriza blogger, kati nagwo musango. Bamusanze awuliriza blogger omu akutte essimu ye, alina obubaka bw'awuliriza ezo live z'abablogger ze bateekako ku Facebook. Abasirikale bamusanze awuliriza n'akubwa nnyo, n'aggyibwako essimu ye, n'aggyibwako ebyuma bye by'akozesa ku woofiisi ye w'akolera, byonna ne babitwala era ne bamukuba bubi nnyo. Kati nze kye neebuuza nti Uganda balina tuuka otufuga batufugire ne maka gaffe, bakusalirawo nti olina kuwuliriza TV, kulaba TV bweti, olina kuwuliriza radio bweti, ne kuba blog olina kuwuliriza gundi bwati ne bwati, omuntu gwatagulidde data. Kyovula nti kati ekyebuuzibwa mu Uganda ani ali seefu? Emizindalo gyange gyenkozesa essimu agitutte, naye njakuba bulungi ekinaye abasajja tebantuusizzaako. Ansanze taddeko ebintu byaffe nga bulijjo,
bakwateko vidiyo abasajja ne bankwata ne bantwala bambuziza ebibuuzo bingi ASP omuyita otya agala kweyita kimweyagala kusuula gavumenti emigga egyakutte nzeba gyabadde muyitirivu olaba n'eriiso eriiso linnuma kyebalikoze baaba simanyi mukama katonda balinaffe adde ngaessimu baagikutte naye kirungi najjeemu layini n'ennamba yabadde teriimu ennamba eri mu mutwe ebyo muganda wange ebiriwo naye empeera si nnungi gemazima kuba kati abantu ba bulijjo bali ku dduka abasirikale bali ku dduka nga buli badde balowooza bali seefu naye kati batandise be beekuba amasasi tebakomye kwekuba batandise okulumba ne bannayuganda abali innocenti okirabira ku muvubuka gwe bakubye ono omwana wa ICU ddala abadde na musango ki ogumukubizza amasasi wevula nti kati Uganda obunkenke bweyongedde kyokka gavumenti gitwandikaabidde mu gavumenti tuyambe kati gavumenti tekyasobola gikaabira kuba yeetulaze nti ekkiriza eremereddwa so bannayuganda bwe muteekolemu mulimu kwerwanirira sikakasa nti waliwo omuntu agenda okuvaayo abalwanirire kati awo Uganda we tuli asobola kola ekisoboka we defending mu ngeri yonna abawambibwa mu drone bwolaba drone ng'ez'okunona munno musobola okwekolamu omulimo kubanga gavumenti yo yazeegaana dda kati ekitta abantu ekiriwo nakyo tusobola okukisalira amagezi nga buli omu mwedifendinga mu ngeri gye musobodde kuba gavumenti tesobola kudifendinga kintu kino kulaba nti kikomezebwa bunnambiro